recording akola kanza soko tubulire message yo waka wo kusasira mawulire ganaga kwagokufa kwa musajja wo nga abadde musajja wange akyamazima ebintu byasema timba abadde wa Luganda bulungi abadde musajja muzanganda ali musajja atya Katonda ali musajja munabitone ate musajja akuwa essuubi nga ne bwaba ne challenge ki akulaga ng'etali so gubadde mukwano bulungi naye nga Katonda bwali nti tasigaza babi bokka n'abalungi akutwala tukkiriza mu mbeera eno yonna nti ekyamazima Katonda yamututte namwandu tumusabira era tusaba Katonda amugumye bamulekwa Katonda abagumye famire ye naffe abadde famire ye yafuna obukulu naffe Katonda yatwekedde industry agikubyemu ekituli ekyamaanyi wansonga nti mu industry teriyo Kimbowa teriyo Sematimba era oli ajja n'agamba nti onaakolanga Kimbowa but tetugenda kuddamu kufuna another Sematimba tetugenda kuddamu kufuna another Moses so okufa tumuluzinze industry luzinze family luzinze gwanga liluzinze Jordan Kawese Sematimba avudde industry nga teri Sematimba industry nga teri Sematimba egenda kufuna obuzibu egenda kufuna okumisingibwa kwa icon boy Sematimba yomu kuba movie actors abasooka okuba abamanyi mu Uganda bano bakono Peter bamaanyi naye ate Sematimba yabasooka okuba abamanyi kitange nimbye nti Sematimba we yajja industry awo ekwata etandika so Sematimba na breaking through olwokuba nti nno yali akola byamaanyi ate ngazanya bulungi ate nga muntu w'abantu ng'omuntu karakita y'omuntu abadde omuntu yerwanako abadde omuntu ayagaliza abadde atya karakita y'omuntu nga ye abadde ayagaliza nnyo ate Sematimba ekinjawulo ekimubaddeko nti abadde akonekitinga abantu kubalala nga Sematimba ne bwemba mulina kyemwagala ewantu nti wano twagalawo ki naye tetumanyi tutuuseewo tutya Sematimba nga yabatuusaawo eriye abadde akonekitinga nnyo kyekiraga nti nabadde muntu w'abantu Conrad oyinza nnyo karakita eya Sematimba ebadde etya karakita ya Sematimba obutuufu bwayo abadde muntu gwe tujogamba ata struggling to make it to perfect si bwabadde ende ebintu abadde abikola mu mbeera enyangu nga akulowoozesa gwe akirowooza nti kyangu ekityo so ne mu bulamu obwa bulijjo regardless of the character if you're talking about character bwe tugijjawo nga tugenze mu perspective ey'omuntu abadde muntu goyinza okulowooza nti tabifaako abadde talulunkanira bingi abadde yekusa nga ye muntu oyo atappa kufuna sente nyingi atappa kufuna kintu ky'amaanyi naye ng'ayagala nnyo okusheyalinga nti nfunye omutwalo Kimbowa kamuweeka 13,000 abadde muntu bwati nga tastrugglinga obadde actor munne naye beside ekyo obadde oyingira ne ku famire ye kyalawo mumanyi abaana bo bamanyi n'emikolo gye gw'obadde ogikola olina otimba otya famire ye n'emirimu abadde akikola atya famire omukyala abaana n'emirimu waliwo kenaale sigambye mulabi atulaba ku channel ya ffeeno abadde versatile actor nti abadde omuntu ali god given mu bitone ebyenjawulo kubanga music wise abadde mulungi nnyo era alina oluyimba oluli current lwe yakoze ne Feibe Nasolo nesize gwe luyimba lulungi nnyo abadde musajja muyimbi bulungi nnyo gospel music ne music ow'ensi kati we talking about character family related ebya family abadde musajja ayagala family ye mu mbeera yonna mu ekyo kyayina n'ekyo kyayitamu kyonna ng'afuba okuyaaya n'okulaba nti family ye atambula nayo era instance nyingi ze tubadde tutambula ng'olaba nti asika mukyala we omwana ani atambule nabo gy'aba agenza okukolera oba kigulu kya kuyimba oba firimu oba projects abadde
abadde na judge mu masomero ng'asala empaka z'amasomero competitions mbadde nsinkana naye nnyo ku occasions ez'enjawulo ng'ezo ng'era olaba oluusi tutambula ne family ng'atambula nayo ng'alina omukwano taata omutuufu. Abalabi bano bajjukize nti omukolo gwe nze naawe fe twagukola okuya tubadde exactly nfunye omukisa nti amuuza gwe wali otudde mu ntebe ya taata nze nali ewaka nga twanjula nga tukola omukolo gwe ne mukyala we nze natwala abako so mpulira ennaku nti ababiri tuyimiridde wano nga bwe twakakulemberamu emyaka gitasukka ebiri mulese magombe nga tumulese wansi eyo mu bitooke naye katonda omulungi nsaba muwe ebisinga sabo neyanza abatambuze mulungi bali kujja kuziika twazze naye bali kujja kusula kusuza ate n'omukwano ne guba nga gweyongera paka ku moment eno paka samwe n'abadde bagobera Sematimba kankwesera omukisa guno abadde batugoberera ku channel yaffe temugenda kuddamu kulaba vidiyo zonna zikwatagana ku Sematimba kubanga ye is no more now aweddewo abadde abayimba bagamba nti obulamu bwe buweddewo obulamu bwe buweddewo okubajjukiza twakolako kino twakolako kiri twakolako kino naye nga era nja kusaba wadde mbadde ensiibudde abalabi ba channel yo nkusaba mu budde butono nnyo kubanga mmanyi kyensinga okumanya nti gwe osinga footage amukwatako oba mubadde mukola nnyo mwenna nja kusaba okoleyo ka simple documentary about him kayinza okubaako kyeka trending n'okulaga yaani about his music about family about nezo programu ezikoze muzenga mukola nsaba bambi so neyanza ngenda kikola neyanza amin kakutambuza bulungi mukama webale nnyo okujja awo namuvayo kati mpolampola mukitiibwa abavubuka muveeyo paka kajikikiike bagenda muleka All right. Yes, sir.